Investigations in this matter are complete, and as the prosecution, we are ready to proceed with our witnesses who are ready with it. You can proceed. Luno lwe lupapula okuli emisango egikuvunaanibwa ekooti eya First Division General Court Martial nga etuula Kakiri wano. Omusango gwo case number UPDF Kasaze 1 Division Court Martial Kasaze noti mukaga musanvu Kasaze 24 enaku z'omwezi nga 21 mwezi guno gw'omunaana era omwaka guno. Kano ke kapapula akakyusibwamu ku misango egikuvunaanibwa oba gye bayise amendment charge sheet. Government ya Uganda yekuvunaana gwe omuntu wa bulijjo Ssentongo John Adams katandika bwe kati. Civilian omuntu wa bulijjo Ssentongo John Adams omusajja omukulu atuludde obulungi ng'era kitegeezebwa nti otegeera bulungi ng'olina emyaka 53 egy'obukulu ng'oli mutuuze wa Kabanyolo Gayaza Kyadondo mu district y'e Wakiso ng'era osobola bulungi okuvunaanibwa mu mateeka agafuga amagye mu katundu 117 akatundu H akatundu akokubiri aka ekitabo kya UPDF Act chapter 303 era ovunaanibwa bwoti ebikwata ku musango gwo. Omusango gukuvunaanibwa ogusooka nti wasangibwa na ebintu ebyamagye ekikontana n'akawaayiro 158 akatundu akasooka akatundu akokubiri kya aka ekitabo kya UPDF Act. Ebikwata ku musango guno ogufunze nti gwe omuntu wa bulijjo Ssentongo John Adams enaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwennyini wakati w'essaawa 11 ez'akawungeezi bwali e Kabanyolo Gayaza Kyadondo mu Wakiso district wasangibwa n'ebintu bino wammanga mu bumenyi bw'amateeka. Mwalimu peya 7 ez'amayinja oba wandiziise rank ezambalwa amagye, peya 4 ez'engatto z'amagye, n'osangibwa na number plate ey'emmotoka y'amagye nga yali H4 DF 929, n'osangibwa na peya 3 eza empale nga ngoye z'amagye, n'osangibwa na peya 2
eza uniform eya digital, nosangibwa na peya emu eya omujozi omuddugavu nga nagwo gwa magye, nosangibwa ne ceremonial coat nayo nga ya magye, nosangibwa ne kikabuuti ekyenkuba nakyo nga kya magye, okunno kuwagatta n'endagamuntu ey'amagye ng'eri mu mannya ga Asiimwe Yusufu, eyina ennamba y'amagye RO kasaze 32 63 nooti ku rank eya sergeant, naye nga ebintu ebyo byonna bintu by'amagye nga geega bikozesa gokka. Mwami Ssentongo, owulidde emisango egikuvunaanibwa? Have you understood? Emisango egyo ogitegedde bulungi? No. I want yes or no. But he has understood. Right. If you have understood, are those charges true or not true? They are not true, your child. No, you say you don't know English. You wait. Emisango egyo egikuvunaanibwa mituufu oba si mituufu? They are not true. Plea of not guilty entered. Fine. The procedure is count to. Correct? Procedure is count. Mu bukyamu ekikontana n'akawaayiro k'etteeka lya UPDF, akawaayiro 158 akasooka n'akokubiri kya ak'ekitabo kya UPDF Act. Bino nno bye bikwata ku musango ogwo ogwokubiri nti gwe omuntu wa bulijjo Ssentongo Adams nga ennaku z'omwezi 28 mu mwezi ogw'omukaaga ogw'omwaka 2024 ku ssaawa nga 4 ez'okumakya bwe wali eggayaaza mu zooni ba Kyaddondo mu disitulikiti y'e Wakiso, wasangibwa nga oyina ebintu bino wammanga mu bukyamu: epeya 3 ez'obukampa wandiziise stocks eza UPDF, wasangibwa ne t-shirt emu eya kiragala nga nayo ya UPDF, n'osangibwa n'akakofiira nga nako ka UPDF, n'ekifaananyi ekiwange obulungi nga kya Ssentongo John Adams nga weenaanise onekaanekanye mu kyambalo ky'amagye ekijjudde obulungi, ng'otaddeko n'ekitiibwa eky'eddaala erya Lieutenant Colonel. Wamu nno awo wali ne mukyalawo mu kifaananyi ekyo ayitibwa Namaganda Karo. Musango guno prosecutor yawandiise bino era n'asayininga, chairman n'ateekako omukono gwe. So are those charges true or they are false? Misango egyo mituufu oba gyabulimi? So this matter is adjourned to a period of 2 weeks from now and further remanded. Ssentongo will continue being remanded at Kitalia Government Prison.
Kamera. Ako gamba din ko diyan. Ano pa na to?